Abagoberezi ba Kristo mu biti ebyenjawulo bakedde kunganira ku keleziya Holy Rosary parish esangibwa mu kibuga ggulu okwetaba mu misa y'okunyenya amatabi. Misa eno ekulembeddwa mu Reverend Father Eric Wuma era yeetabiddwamu abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform n'okusingira ddala abava mu mambuka g'eggwanga nga bakulembeddwamu akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu, omubaka Derek Nyeko eyali akulira ekibiina kya UPC Ambassador Otuno, omubaka munna FDC Gilbert Oulanyah wamu n'abantu abalala bangi. Bw'abadde abuulira Reverend Father Eric Wuma avumiridde omulugubo oguli mu bantu nga balulunkanira ebitaliimu, bw'atyo n'abasaba okutwala Yesu Kristo ng'ekyokulabirako nga naye bwe yasonyiwa baamukomerera ku musaalaba. We must keep the new commandment of Jesus, the commandment of love. 3, we must repent and be reconciled. Oluvannyuma lw'emmisa wabaddewo okwogera era wano Father Charlison nga yembaka wa Gulu East mu Paalamenti bw'akutta omuzindalo n'ayambalira Kyagulanyi olw'abagambibwa okubeera abawagizi b'ekibiina kya NUP abeekalakasiza ku ddwaliro mu kibuga Seattle. Omugenzi Jacob Olanyauh gye yali atwaliddwa okujjanjabibwa nti ekikolwa kye baakola tekyali kya buntu. Ono takomye okwasaba Kyagulanyi okwetondera abantu ba Kyoli olw'abantu abo n'okuvumirira ekikolwa ekyo ng'asinziira mu keleziya. Kyagulanyi mu kwogera kwategeezezza nti kyennyamiza okulaba nga mu kiseera kino abakulembeze abandi badde bagatta abantu ate bakola buli kisoboka okwongera okubawula nga beesigama ku mawanga wamu n'ebyobufuzi. I will however say that in this very unfortunate time where we just buried a very important person in Kyagulanyi and in the whole of Uganda, it is sad that some people are using this opportunity instead of uniting us, they are using it to divide us. Kyagulanyi yeekokodde bannabyabufuzi abalowooza nti abantu abeekalakaasa baali baganda bokka, bw'atyo n'abasaba mu kiseera kino okubeera obumu okusinga okwesiba ku bigambo ebiyinza okuleeta enjawukana mu bantu. So it is not true that everybody that wants a better Uganda is in Uganda. It is not true that everybody that demonstrates is in Uganda. Those are Ugandans regardless of their tribe. Kyagulanyi bw'avudde awerekeddwako Ambassador Otuno, omubaka Gilbert Oulanyah, Dr. Lina Zedriga, omubaka Derek Nyeko n'abalala ne boolekera ku kyalo Laloge ekisangibwa mu disitulikiti y'Omolo mu maka ga taata w'Omugenzi Jacob Olanyauh okwetaba mu Akungubagidde Oulanyah n'okumusaasira olw'okufiirwa omwana we wamu n'okumukungubagira mu butongole. Mu kutuuka mu maka gano ebyokwerinda byadde binywezeddwa nga poliisi eyambibwako amagye era buli abadde atuuka ng'asooka kwazibwa nnyo. Embeera ebadde enzibu era Kyagulanyi bw'atuuse okusinkana muzeeyi Okoli Nathani, kamera zonna zigaaniddwa okukwata ebifaananyi. Oluvannyuma Kyagulanyi aganzise ekimuli ku ntaana y'Omugenzi ng'akabonero ak'okumukungubagira. Ng'okumukungubagira kuwedde, Kyagulanyi n'abakulembeze abalala babadde atambudde nabo bawaddeyo amatabi eri abengi oluvannyuma ne beeyuna ekkubo. Kyagulanyi oluvannyuma ayogedde ku bugenyi bw'ennaku 2 bw'amazeeko mu kitundu kino eky'omu mambuka. Ndi musanyufu nnyo olw'omukwano n'obwaseruganda bwe bandaze wamu ne bannange be tutambudde nabo. Olunaku lwa leero tugenzeko mu maka ga muzeeyi Okoli kitaawe w'Omugenzi, kati ne tumukubagizaako era tumwebaza okutwaniriza ne tusaako n'ekimuli ku malaalo. Ate yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Ambassador Otuno mu kwogera kwavumiridde abantu abalinga be baaguliridde okusiga obukyayi mu bantu naddala wakati w'Abaganda n'Abakyoli nga beeyambisa ebigenda mu maaso mu ggwanga. Let us not allow any cynical manipulation, any contrived narratives to divide our people, whether along the lines of ethnicity, along the lines of where we worship, along the lines of which region we come from. We should say no to this.
Omubaka Gilbert Oulanyah asabye gavumenti obutabuzaabuza abantu nanjawukana mu mawanga ssaako okubatiisatiisa wabula ekole kunoonyereza ku kwemulugunya kwa taata w'omugenzi ebulira abantu ekituufu ekyaviirako mutabani we okufa. No one should divert our attention. Jacob Olanyauh, the father said he was poisoned. President Yoweri Museveni, on the 4th of August, Observer newspaper quoted, Museveni said he wants to prop the poisoning of the Right Honorable Oulanyah. Yesterday, the vice chairperson, Buganda region, Subi Kiwanda, he said Oulanyah told him he was poisoned. Yes. Therefore, as a country, we are aware that our brother, the Right Honorable Jacob Olanyauh, was poisoned. Government should come out clearly, investigate, and tell us who poisoned our brother. Yes. No one should divert anybody's attention. The thing of tribal thing, those are all useless and diversionary. Okungubaga kwa Kyagulanyi maka ga taata w'omugenzi Jacob Olanyauh kukomekereza obugenyi bw'ennaku ebbiri bwamazeeko mu kitundu kino eky'omumambuka g'eggwanga. Abeeno bavuddeyo nga bamutumye erinnya erya Ogengra Pien ekitegeeza nti tukwesiga vuganya. 0 na Kitanda ku lwa BBS Telefayina waneggulu.